Omukyala balungi abeekumira kusenga Place 256 kansubire muli bulungi yona gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Ebiseera ebisinga twebuuza oba omusajja ogenda okubeera onoolaba nga tosobola kubeera ng'osanyusa mukyalawo okituuka ku nsonga z'okweweweeta. Buli bw'obeera n'omukyala nga ye buli bw'omuweeweetako eddakiika 2-3 agamba yingira obuzibu bwe buno bwe mulinza okuba nga mufeesinga. Obuzibu bwe tulina okubeera nga tutunuulira nti abakyala abasinga tebabeera open oba tasobola kuvaayo kubuulira kituufu bw'atya bw'awulira ng'omukutteko. Naye ebiseera ebisinga buli omukazi wabeera nga tayagala byamukwatako naddala nga si bwe yali nga kizze buzzi. Zino nno z'ensonga bula njagala muzekkaanye bulungi mumpulirize bulungi ate munkwate bulungi. Ziringa 2-3 ze ngenda okugabanako nammwe. Ensonga esooka omukyala ono alinza okuba nga ebintu by'okumuweeweeta yabivaako kubanga omuweeweeta bubi ng'alaba omumalira budde. For example, olinza okuweeweeta omukyala n'omuweeweeta naye ng'ekituufu kiri nti talina kyafiiringa tabiwulira. Like gw'oli ku bibyo ebifo by'olina okukwatamu si by'okwata. Ate abakazi abamu balina ensonyi oba tayagala kugamba nti munnange mwami tukwata wano oba bakwata wano kugamba n'asirika n'aguma n'ekizibu kye ng'ate yandibadde akulagira ekyokukola oba yandibadde akulagira ew'okukwata nemubeera nga mwembi munyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So buli bw'obeera n'omukyala mu nsonga z'omukwano ne bwesanga nga ye buli bw'omukwatako akwejjako bagamba yingira nze nagize dda oba nayimmye dda nkukakasa ebitundu 90% omukyala oyo tanyumirwa engeri gy'omukwatamu. Osobola otya okubeera ng'otereeza embeera eno wakati wammwe? Omukyala osobola okwogerako naye n'omubuuza ti obadde oyagala nkwatewa naye nga si mu kaseera ka kwezina. Ofunayo akadde kammwe ak'eddembe n'omubuuzako n'omugamba omanyi nade nina mukwano gwange nabagamba mwewale nnyo okuleetanga ebintu nga biri direct. Omuntu asobola okulaba nga gw'amwataakinga naye bw'oyitaayita ebbali bw'oti omuntu asobola okuopeninga app oba okubuulira ky'oyagala okuwulira nga tawulidde nti omwataakinze oba nga tewali ki. Yagambye ayita mu kintu bwe kiti ne bwe kiti naye wamma gw'olaba nga nze engeri gye nkukwasaganyamu waliwo obuzibu. Oyo oba si kyo osobola okumugamba kati bw'oba onomugana naye nange ndaba naffe tetuli bulungi bye nno kyo nkiroboozezzaako lwaki twogera ku nsonga zaffe kisinziira approach nkwadde 2 ate twogera ku nsonga zaffe. Munnange mukyala wange omulungi omanyi nze nnyumirwa nnyo ebintu by'okusanyusa n'enkuzina n'onyumirwa naye bino ebintu by'okubeera nga ninga atuusa omukolo sibyagala saagala mbeere nga nze nzekka nyumirwa. Kati nawe nze wembuuliza nti kati wamma gwe sooka ombuulire eggwe bikunyumira bwe tubanga tuli mu nsonga zino oba wa wandiyagadde enkwate oba ntereezeemu omukyala ajja kweyabiza oba ajja kubuulira otegeere kyayagala era obeere ng'okola ekyo. Ate omubiri gw'abakyala abasajja mu educating oba mugezeeko okubeera nga musoma omubiri gw'omukyala. Generally omubiri gw'omukyala guyina ebitundu by'okwatako n'abeera ng'awoomerwa oba ng'anyumirwa ne kubaako ebitundu bye tukwatako nga ne w'obikwatako tewali kyogenda kufuna oba tewali kyogenda kuzza tagenda kuba ng'anyumirwa mu mbeera bw'etyo. Naye bw'oba towaddeeyo budde oba tutaddeeyo kaddeko kutegeera omukyala ono mukwasaganya ntya kitegeeza ogenda kukwatanga mu bifo ng'okwata mu bikyamu ebitaliimu feeling ate ebyenkizo ng'obirese ebbali. Ekirala omukazi osobola okubeera ng'engalo zo imbiira ziri rough. Kati tugole ku basajja nga muli bamakanika ate nga siggo muntu afaayo okugamba nti munnange kale kaneetereeze oba emikono gyange gino nfuneyo kaloshoni oba bwemba nkola nyambale gloves bwenjako gloves nsigengako kaloshoni emikono gino gibeere nga gigonda. Omukazi omuyisaako omukono n'obeera nga amukalabudde. Omanyi ng'omuntu akalabudde obukalabuzi bwe bati mu butuufu ng'ekituufu kiri nti tajja kuwoomerwa mbeera ya kumuweeweeta ng'era okwewala embeera eyo kubanga batayagala ate kugamba nti munnange emikono gyo ginkalabula kubanga ajja kuwulikika oba nga kale ayina engeri gya kugambamu nti emikono gyo si mirungi nga teyandiyagadde kusoundinga awkward oba kusoundinga mu mbeera eyo. Mukazi wattu n'asalawo nti kale kantwale blame oba kaneefuule nti it's okay n'agumira embeera eyo. Bw'alaba nga bimutamye kwe kubeera nti olumukwatako we papa gw'olumutandikako ng'agamba nyimye yingira. Ekirala kubeera nga muwunya bubi. Omukazi asobola okubeera naawe ng'owunya bubi naye ng'atya okugamba nti owunya bubi oba owunya akamwa. Twalaba ebitundu by'omubiri ebivaako omuntu okuwunya nga muli mu mbeera y'okwegatta oba ebitundu ebisingira ddala okuvaako omuntu okuwunya obubi. Kati bw'obeera n'omukyala ng'owunya bubi mu kikolwa ky'omukwano aba ayagala kupapiriza ensonga mugigguse mumalirize kiggwe. Toliza okuba nga kituufu ne by'omuweeweeta gye ebiri era nga binyuma era nga byandimunyumidde naye ng'akaso akakuvaamu akamwa kawunya nga galiki. Kati waliwo
waliwo bano abasajja abalya galiki nga mugenda okuzina emmana. Galiki oyo mulungi nnyo nga gye nkomeza kubanga akuwa amaanyi, ayamba oba aidinga ku ntambula y'omusaayi n'obeera ng'osobola okuzina obulungi emmana nga togudde mangu. Naye galiki awunya bubi, omuntu omusizaamu n'awulira ekizibu, omuteekamu omubisi n'onywa n'awulira nga nga wonna omumazeeko emirembe. Kati bw'osanga ate omuntu ng'alina ebizibu n'ebisuususu awulira nga ayagala kuzira. Kati aba awulira talina budde obwo bwakubeera ng'akuwa obudde mbusimanya mweweeweete, alabira ddala ng'olinga ng'omuntu gw'otokyalinga, ayagala mukiyise mu bwangu kigguke mugende. Mwaba wunya akasu ng'owunya akasu omuntu n'otandika omweta n'otandika okubeera nga bw'ogira enkwawa bati awulira ennyindo awulira zizibikidde ng'akola bw'atyo oba ng'azikwatako, munnange abeera ayagala kiggwe mangu oba muyite mu bwangu mubeere nga muggusa ensonga. Yadde ne bwe yandibadde nti njagala ajja kuba tayagala kubanga aba ayagala oyingira omupimpi ne biggwe omwesonyiwe. Abalala kwe kubeera nti bw'otuuka okunywegera omukyala bannange onywegera bubi, emimwa ogiruma, omuyi w'amalusu mu kamwa, abalala amabeere oganyiganyiga n'obeera ng'ogafootola mbw'oli muweeweeta. Eno bw'omusabula empi bw'omutuga ng'ebintu byo biri raafu nga si biye by'ayagala. Naye ng'ate she can't bring herself okugamba nti munnange mwami wange omulungi, nze ebintu engeri gy'obikolamu si bwenkyagala, nyumirwa nnyo oba nandyagadde ng'ekintu kino tukikola mu mbeera efaanaganako bw'eti. Kati bambi n'asigala mu mbeera y'obweraliikirivu oba n'asigala mu mbeera y'okwegumya oba n'abeera mu mbeera y'ogamba kale kaŋŋume ntambulire awo, yadde teyandyagadde kubeera ng'atambulira mu mbeera efaanaganako bw'etyo. So buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala oba buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja okuzuula lwaki mukyala wange ali bw'ati. Naddala kati gwe ate w'obanga bambi mukyala wo gwe mulundi gw'osoose okwegatta naye oba omuwala ono n'omusinkana ng'omuwala ono tayagala byamuweeweeta, abo biseera ebisinga baba ne traumas zaabwe. Abantu balina traumas ze badiiringa nabo. Traumas bye bizibu ebiyinza okuba nga byakutuukako naye ne bisigala nga biringalinga oba ne bisigala nga tosobola bimala gabyerabira. Kugamba nga bina omuntu wakwatako kizuukusa memory yo ne kibaako obulumi either bwe kireeta oba bakukabasanyaako oba bakozesaako oba si kyo ng'omusajja gwe yali naye yali teyabimumanyiiza. Kati ye ng'alaba it's not important. Abakazi abamu balaba nga it's not even important okubeera nti omuweewe talaba olinga nga amumalira obudde yalowooza ali good to go gw'olina kuyingira buyingizi mwezi n'ekiggwe. Although it's very important naye ate yajja kulaba nti tekirina nnyo makulu mu nsonga bwe zityo. So osobola okubeera ng'omukyala ono omuyambako oba omuzuula n'otegeera kikyayagala. Muyige okutuula mufunengayo akadde ak'abaagalana. Mutuule nga mwogere ku nsonga z'ekisenge kyammwe, omuntu omunnyonnyole ky'oyagala ate naye akunnyonnyole ky'ayagala, mwetegeere. Kijja bayambako okubeera nga omukwano mubeera satisfied mu nsonga za laavu. Naye buli bw'obeera n'omuntu ng'ebintu biri awo bwe bityo munnange biba tebikunyumira era naye biba tebimunyumira. Kale byebyo ebyange nsigadde nze Ssenga Faith 256. Temwerabire subscribinga, kulikinga no commentinga. Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.